Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Jasi ninayo mme abavugizi b'omukiki omukirasa wali wonna kayimba ako nawe mukawagiri mubadde ki abavugizi bange mubadde ki nammwe kiggwa leero emitwalo aga kayimba kaviiremu awaako shia tekisoboka kayimba kasobola kugendera bwereere tunoonya ssente ate ya 99 ono yabbe okitegeera so banaye munyambe eno stage si ya buli omu abakagivaako bagiwulidde bonna bawangudde kati ze nannyinimu atendemu okuwangula bana nga bali ku YouTube sorry naye nga ndi wano amazina bagalabye abali ku YouTube nzaali ku line nzaali ku stage akawayo kalinnyeko awo soke ntuushane aliyogambe sente alakumpa 5 lumu yansaba ntuyane kitegeeza era alakumpa 5 lumu agakasukeyo bali nababeerako agampa kati sivaawo ndemerawo era nkikole kutuya n'obutuuyanyi saaga bagenda mbina bana nga abantu bina negumpayo omutwalo abantu bina negumpayo omutwalo bana nga abantu bina abali ku TikTok YouTube bannange mumpe ku ssente eve ku stage nzaaliko amazina ge n'akakuba kati ganavamo yadde n'omuntu wadde 10 sirulaba ku ssimu yange banaye temunswaza tobitugambe ebya ssimu egaanye okulaba era ezange zezigaana mwana gwe akunkola ki toyogera kigambo kya ssimu egaanye tebaagikola kugaana jasi mukebera ssente endinze live kitone ekyo manna era nyimuke muzikubereko mu ngalo thank you Lovina Nakiwala nedda mwami Gadi anoonye ssente tetwagambye kuzina namugambye kunoonya ssente kati yateekemu tactics zonna ezinoonya $5,000 obudde buno anoonya 49 abanjagaliza okuzimba Lovini Nakiwala thank you tuzirabye we bale supportinga God ndoza bulijjo timu banange nze kennyini nze nanyini kintu anoonya ssente mumpe ssente abawagizi bange mu nsi yonna bonna nyina abantu bange Canada Brazil UAE Brazil nyinayo abawagizi bange Tereza enamba zibise UAE yonna Middle East yonna erimu abantu bange anti katulabe abantu botugenda balabira wano kati benkowole esaawa zino yes onoonya $1,500 $1,500 banange muntaasi nfe wano kagaali ngene mpuumulemu bane singa olina boogira bo blocking oyo ashiri taye kiki abadde gira teekayo gundi pisa abawagizi bange ate
muleta mpisa mbi banange munzije katebe waneeno jala kumula bane mtuwe ku ssente ate abakatona namwe mwebale nnyo nampadde omutwalo neyanzizza nnyo kati njagala emitwalo ana mu mwenda yalabi mu 99 nebulika Asta gwe DJ goina omuzindaalo gwe DJ otudde mu benziyo kati awo ene motoka onoonya emitwalo 49 kanonya kayimba naye kayimba kenkubye kavuddemu omutwalo ku bantu abandaba mwenna ate nago sose kuguukirira naye banna bula yakyate akisusizza beegayiridde naye otubale teri bavuga sino tulakaawo be bamenya naye balinkwatiddwe ku kisa badrivers awaliwo badrivers basino tulakaawo bankwatirwa ekisa yadde bandekawo naye ate mwandeka mu kagaali mufune ekisa ku mitima gyamwe mumpe ku ssente fune weteeka oluba bantu bayinza okulowooza njogera naye naye olaba bagamba naye gali oyo mulwadde muganda wange agali tekatuulikikamu kati emyaka eja nange otudde mukitegeera so si mbeera nnyangu mulaba wano nga tusanyuka naye ng'embeera si ya mulembe nnyo eri awo tusobola okukusanyusa kyobulaba nti kiseera bwe kiti tuli wano okubanga tubeerako kyetuzimba mu bulamu bwange tufuneka bizinesi tukulaakulane nange nfuna wenzija omunnyo gw'abaana so kyekindeese wano ku siteegi okulaba nti nfuna ssente ezo abagizi bange mu nsi yonna bakoowoola amazina kubasanyusa naye ate era mulowooze ne ku mbeera gyetuyitamu nga ffe aba spine injuries omuntu yena ayina mulwadde wa spine injury amanyi kyaba ayitamu kitegeera oyinza okundaba wano gamba naye kati naye gwe tomanyi bulumi bwempitamu nga ndi wano ntudde kitegeera omuntu ayina spine injury kintu kibi nnyo eka kutaana n'obeera naye era oyo omukyala mumwebaze nnyo oyo endi mukunoonya ssente so mbakoowola bannange mutuwe ku ssente tube tuzimba ennyumba eyo tutekemu bizinesi nze no nkola training gwe toli kyokola Jasi ofunyeyo ku ssente mwami Gaadi toyinaayo ssente tebakwatiddwako kati obayise bakangamu kiri kiri yagenda maaso waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga lwesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyobuli awo tulibeerako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunja omuntu gwe ndalootanga mumulabe tuli fembi musuna saagala biika omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze
libere okulwange bona wawala babadde bewuba mwene kale nabasazeeyo naba ne mukama yamwagalizaze mufumbirwe awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange kwenoze awulululu bayika ngende fumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu amute nzijukira bwe nalinga nkyali muto senga yanfubako simanyi tinange ndifuna yasuutasuuta nalijjawo omungu nasuulako emboko yuno omulenzi omulungi yabange kangende nono abakadde abazaala banjigiriza empisa nakutya mukama ono wamma mukama weebala okupa omutuuka sanidde awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwenonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwenonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aimine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannya kaffe kanemu kanabiri mwana guje kunzita kanemu kanabiri mulenzi guje kumenya wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fast Okay. Kiri kitya lindako jjaso mmwe gukusiiwa kiri kitya Mami wasoma All right. jazz. Just ogamba mbu tolina ssente eyo
togamba mutolina ssente naye nga tukubireko engalo DN atuwadde emitwalo 8. Wow. Obugalo. Jasi abalala sooka okonfamingire eyo. Wano jasi zina zikonfaminga mpandiise 2 n'omutwalo. Okay, kambasome mbalaba wano kati kambasome. Ye Kamugisha Olivia atuwadde omutwalo. Bukenya Payton n'akuwa emitwalo 2. Charity Maker. Charity asiimwe esigo twasose luli. Teekako omutwalo Charity asiimwe. Mwami Gado enawo ssente mmeka? Bannange awo nno bannange mbeebaza nnyo ate abakazimpa essaawa zino kati simanyi mumbaliremu awo. Twalaata wakafuna emitwalo 13. Kati singa gibadde nga 10 singa ntudde. Onoonya mmeka? Gwe nja kuvaawo oyingirewo 37. Olina 13. Onoonyanga $10. $10. Bane tutapinga screen. Bane gabera kanjiwa mecho. Bwe bati bomulabanga bwe bati. That is tapping the screen, please. Mutapinga screen network eterere sound abe mulungi. Bane ngembale emitwalo 37. Oba $10. Bana wabera kampa $10. Awo bannanga abantu asizza. Nenga abakazimpa essaawa zina abawezeza emitwalo 13 tweyanziza nnyo. Tweyanzige kati mbanji bw'emitwalo 37 $10. Abera akinjiwa mukaawo akikolenga atagenderedde anyige ku ssimu awo ka sendwave kakikoleko. Akikolenga atagenderedde 10 kinywe kitegeera. So amazina tuchaga nali ngali nago nga ndi mulamu no buli omu akimanyi naye. Waliwo abagambye oba bakuwe migo emigulu gyemirala. Asobola migo kati anga lyemaze nga ntudde. Asisobola ate asobola na kunyenyezaawo. Migejo jagala stamina ya maji. Onoonya emitwalo 37. Tukoze tutya? My online family banange mukikole. Online family mukikole bannanga ate mubera wano mu gadi kati mukikole banange nve wano. Omutwalo 5 abali ku TikTok baliweranga mmeka katoba bali bangi bawera emitwalo 35 gibavaamu abali awo mu Supidia yiri mwezi 5 abali ku online ku TikTok awo zivaamu tukubagamba mutampe ekyenkumi akagali nkazi amabega n'entuula n'empummulamu. Ba YouTubers yadde timulaba timuwulira kasawune naye amazina ndowooza muganyumirwa. Bakawulira mwabaterezeza nga muli b'amaanyi. Amazina gabadde gati aba YouTube mumpe ku ssente. Ati munyongere n'essaala kenyimirira njabbazinira amazina mumujja kutya. Ba TikTokers online family mwenna mukikwasaganye kya $10 kiyingireko wano mpummulemu. Nze nanyini kintu manya nanyini mufu yakwala ki yakwata awawonya kati nze aliko. So mukikwasaganye bannange nange nve mu ddiiro. Butebawulidde bannange nze nanyinimu era nanyini mulwadde yakola ki yakwata awawonya wabula nange munkwasizeewo nve mu ddiiro ntubuleke ebbali. Abadde asaba entuuyo natuuyanye dda oba wakampayo mmeka ola yansabye entuuyo awo era tozirabye. Yes. So akayimba akavuddeko
Mwebaleka wagira. Mwebaleka wagira. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Online family banange kiri kitya munzije ku muguwa nange nyine mpula emitwalo 3 dola 10 kyokka mukinjiweemu nga tagenderedde. Munjiweemu awe dola 10 bannange. Nange njagala kuwummulamu. Zine bampe ku ssente bampeeyawo kati bampeeyawo agatandika kati amazina bampeeyawo ekitandika ku mazina. Oba nange nawe neyanze egonno kale awo ngenda kuseetinga funye entandikwa ku YouTube wabeerako ampaayawo tutandike. Mutwalo. Giweze mmeka? 35. Nalunga yakonzize kusuza waneno. Ba YouTube banna kiti kitya. Ntandike. Bampe ntandikwa aba YouTubers. We bali ate banjagala obola banjagaliza ebirungi. Denja bakoza duiro munono muliro okugala olekoti n'entiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gochuluma fe omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki
muziki owulira omubali gyempize engoma y'ekigere akalipagano esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba amazina si ga buli omu gayita mangu bwelinda jasa olabe ojja kiwulira ate jasa wakakadde so bannange mami eno bakwagala Serwanja aba YouTube babikoze aba YouTube nga bwe babikola n'aba TikTok babikole anagambe Serwanja yennyini tweyanziza nnyo agamba nzine no yali badde nga Serwanja abali awo bonna nga mwagaliza gadde ebirungi ddala awo ne bwe ziba 3 abantu abali awo bonna zivaamu zenjagala okimanyi abo abaliko abo ne bampayo 3 nzira mu katebe nentuula mukka muteekeyo ennamba teziri pinida aba YouTube baagala ennamba tugireeta ba TikTokers ate mikwano gyange nnyo yes TikTokers praise buli omu ampayo 3 ntuuleko abaliko emitwalo 35 tebagimpa nga buli omu ampaddeyo 3 tugiwe okaka bamutwalo bakikwasaganya mpe wano bangambye abaliko bamutwalo kubanga mpwezezza essente mwetunulemu awo mukikwasaganye tutapinge screen network etera aba TikTok ate nga bwe mupa ku ssente kubanga nange nno gwe mulaba nkooye naye ate siva wono nga tezinawera obukubu bwendiko noonyayo emitwalo 34 34 YouTubers kiri kitya TikTokers bannange mbaagala nnyo ate nange munaamwe munjagala nnyo akayimba ako kavuddemu omutwalo gumu kapiki nga tayina kali bakagadde nnyo engalo sigwentegeera bo baga sebo Ibula agambye mbu musinga amazina nga ntudde kweli Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za ddwiro munono muliro okugalole kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nziza
ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempisa engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole katonda bwakuwoka maana ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukirize abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi tawalegedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi Dalimba So, nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34
oba basangeko +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwe nga just oyina meeting zo z'okola naye ng'oyagala zibeere covered. Bw'oba oyina housewarming, oyingira nnyumba yo, byonna babikolako mikwano, beekwate, babayise Hypex Studio. Omanye ekisesa kwe kubanga mu comment oli agamba enjoy ng'oli akomentinga agamba enjoy naye nga tamanyi nti munnange toli mu enjoy. Kyekisinze okunsesa. Mwami Gadi, sente onaaziweza olowooza? Bannange neeyanzisa nno. Bannange nga tweyanzizza. Maria alinaitwe. Okay. Bannange abatuwadde sente tweyanzizza. Maria alinaitwe, thank you so much. Maria alinaitwe emitwalo 3 ne Noeline omutwalo. Kati onoonya mmeka? 29. Anoonya 29 3. Mwesa agabada 3 mwena. Onoonya emitwalo 3. Naye nga babuulire nti toli mu enjoyment. This is not enjoyment. Sebo ba nnyabo walo. Sebo bamuyitani? Komugisha. Komugisha Olivia niwe yaja ngondemo nenyumirwa. Komugisha Olivia, I'm not enjoying my friend. This is a serious matter. Era mugambe nti nofuna emitwalo 3 emisinde gy'oddukaawo. Nemala nfuna emitwalo 3 obusinge. Gyasinga bweweetegeka. Akagali nkasimba nawale n'ensooka nyingirako mu nju n'empummulamu. Kitegeera. Obusinge tamanyi bulume bwendemu wano. Gwagwalinze. Dola 15. Ewa gundi. Nze noonya emitwalo 3. Era tizinaaka njagala. Kozi watandise onoonya 5. Wakakolayo 2. Akola 2. Lwalo naye ngakoze nno. Wama mubikole. Bakugambye mbu don't worry, God is in control. Kyaki kyakuwadde ye. Which is okay. Banjigiriza akazungu ono kamala. Tiketa kana kwongerako. Akako kabimala byonna. Which is okay. I'm already speaking the English here, my friend. Which is okay. That's enough. Hey. So, my friend. Hello. Wanenge mumpe ku ssente akagali nkaze wali mu kifo kyako. Ntuuyanyi. Pozi mwagala nzijemu. Ese sinatuyana kujja mu gundi naye mumpe ku ssente. Wanenge YouTubers muli mutya naye je muli amazina gonga kuonye. Nago ntigazinika wano mwabalabye abavuddeko tebibadde byangu naye nga kozi yonna tituzina mazina ga kunyumirwa, just tuli mu kozi ya kuzimba wane ennyumba prote twagigula mwebale nnyo. At least waliwo ekyakakkana mu kaawo katono kati ennyumba yeddako.
So bona abakavaawo era bona mbeebaza kubanga si kyangu kuzinisa maama wange amazina ng'anoonyeza gadde emitwalo aga 2 tokiyita kyangu. Era abantu b'Eddundu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakavaawo n'okuzina amazina mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bano bonna baganda bange ba maama naye n'omuleeta wano akuzina amazina mbw anoonyeza gadde abeere bulungi ye ne Millicent. Tokiyita kyangu, balaze okwagala okwa ddala. So kye kitutadde wano okubanga nti tunoonya ssente. Entertainment yonna eriwo, tuli ku fundraising yakunoonya ki, yakulaba nti tubeerako tunoonya blocks oba amataffaali gakukola ki, akuzimba nnyumba ya Garden Millicent n'okukulakulanya Ddundu. So mwena abatulaba timuli online for enjoyment, muweemuli okuwagira cause eno. Era kyemmanyi era kyekibaleesaawo kubanga mwagala Garden Millicent kati tuli myaka 3 nga mundaba buli Sunday. So beebaza nnyo kubanga munjagala ate temunyumira obunyumiru kundaba ku muzindaalo nga njogera mumpe ku ssente. Millicent afumbe bulungi ekyenkya, tandika kufumba kyankya kubanga tanafuna wagazaanya bulungi, ageera kuyiriba. Okitegeera keera kulwana na nkoko, mbuzi, biki, kitegeera. So yeetaaga ka bizinesi kanajjamu 10, fumbira ekyenkya nange ndye ku kyokya. Kitegeera tunoonya bulamu keera kuyiriba kunoonya kyakulya. Yes, so tunoonya at least atuleko nange bwa tagenda wala akolerawo kumpimpi. Okitegeera. So yekozi gye tuliko era kaye katebe ke mundaba wano, si kunyumirwa wabula basanyusaamu nammwe abatulaba nti at least ogambe naye Gadde akubye ku mazina nno. Olaba abantu kubire ku mazina ekitegeeza Gadde ali serious ku kintu kino. Akutte ki awawonye. So mukikoleko bula emitwalo aga babeerawo akikola nga atagenderere. Tulabe kiri kityawo jasi gwaddako girosoma message wala agenda ozikusomera awo ng'ovuddeko. Kiri kitya banange kamubairo mane kasome abazungu. Yes, I have my friends in Canada, Jamaica. Tunaabalabanga mu ndeeta y'emitwalo 3. Please do it. You can enyumba Bana Narong is here telling me that the nyumba is called the house. We are going to build the house for Garden Millicent here in Ivaka. The cause is for building a house to put there a business for Garden Millicent and for the Dundu people. And for the Dundu people. You see them, they are shining now. You see Narongo, Vice. Which voice are you using nowadays? You see her. Yes, she's beautiful. The cause is to develop Dundu people, my friends. You people, wherever you are, we need your help. We need your support. Whatever you have, we need, my friend. Help us. Help us, please. You people, you are seeing me in this wheelchair. This wheelchair is not easy. Yes. The cause of
my situation was accident. Sinotrack people, you Sinotrack guys, be serious on the road, please. You have relatives, family and friends. One day you'll find yourself knocking your mother, your wife, your children, and you find yourself. Nyina wano omutwalo okuva ewa Samanya Winfred. Samanya tweyanziza nnyo. Thank you so much. Yes, thank you so much for your support. Cut 290,000. We are looking for 290,000. That's almost $100. We are still in need of $100. Anyone there who can just do it? I want to go back and rest, my friends. Wherever you are, YouTubers and TikTokers, we have our sisters who have white guys, white husbands. You explain to them that this guy once knocked by Sinotrack on the road accident. Yes? So I'm in need of help, please. Thank you so much, Habib. Clap for her, please. Clap for her. Yes, they have their husbands, their whites there. 280,000 I'm looking for. That's like $190. $90 only. Nyongezemu sente, bampe 10. Mwana mwezi gwamu. Like bale no yachikumukata like $90 na kachirize bampa. Kati wabera kanyongera mwongere mwaka yimba wano. Tusanyuke mukonga bwe tukunganya ku sente. Mujuke tulinayo ka keki. Enalika leero. Eno yakulya ku macha sawa 12. Nebwe babikola tugenda watuddayo bukyali. Yes, bale mubikole. $90 kati zeenoonya. Bakwesonze jajja. Mbona olina kutuyanamu. Kati 29. Obera kampe yekyena nkubeyo ku luyimba awo. Ngenda okubolima nga noonyayo nga 25. Banaye mukikole. Ba online family mukikole. Nije Isaac bamuvuddeko bali ku gundi. Bali ku gwe. Isaac ba yabaguze. Nayogedde. Yatuwadde ku ssente. Soma yayogedde. Bwaba tali wali ku katabo. Tumuyina ku liste akyogera. Ali oyo. Bampe sente mu wakazindaalo. Munange n'obwoba onoonya oteekamu. Ebintu bya bwereere nateekamu nno. Omusaaga. Ebikyali byali nti simanyi ndisinga mbuzi jangu. Mala kuteekamu ebintu biri byakyukamu ebintu new curriculum mu laavu. Sabule bacha kikugamba.
mulamu kitumuwayire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange nsangayire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo okugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunduma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire yotika wayiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mundolo oba ndi mukiroto tompita wamalo oba malondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba gwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo okugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwesimye yakume kizibu okusanga mukaganga n'ebisalina ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musutenga naye asusute ndalimba ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi talawalekedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono gwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi ndalimba
ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu mulaba ndalimba bambisebo mundabe kusabye bebe kasebo mulaba mema mulabe sebo ono kabakadiya bambisebo mundabe nzina ono omwana kuba nkusabye bebi onekanga sebo naye Ibula bw'ajja wano tumunoonyezeeko meka bukadde bubiri. Abagala Ibula ajja wano tumunoonyezeeko bukadde bumeka bubiri bwenva wano munyambe Ibula yaddako 5. Mukajjuze tuleete Mr. Ibula ajjewo balance tudde ewaka. Anti bwe kiri noonya emitwalo 29. 2? 28. emitwalo 28 osigaze eddakiika 2 kati otabiteekako deadline expiry Nizo kusula wa. Abantu bakunyumira bunyumirwa. Just enjoy the man. Kati zasinga nga tusiraba ku ssente. Abanyumirwa Sabu Wanatoro. Bampe ku ssente Sabu Wanatoro. Akayimba kisobola kagenderamu awo. Mbampe ku ssente. Ayina abawagizi abo abanyumirwa akayimba bamanyi. Olaba nange kenyini nkanyumirwa. Bampe ku ssente. Nano bampadde ne deadline. Bwezita kati awo mbanze komera mpumula obumbuzi ninkomawo ninzijuzaawo. Nesagala kubono nga sizirina. Muzimbe emitwalo 28. Bagende bibake. So bannange abawagizi baffe mwenna we muli awo. Tumirwa bonyumirwa gadde okuzina amazina nange sinza muzinya ali awo. Singa ne muzinyi singa mbeera mu byivuulo sina mwali nsanze ku kya Spice Official nalebaddeyo. Ekyange ekiri wano nga kinoonya ki obuyambi n'abeerawo ntya mu biro awo mu maaso awo kitegeera. So abawagizi baffe bannange munzijeemu bagamba okujjamu munzijeemu aba YouTube nono bali mukundaba TikTokers. How are you? Maybe balinze wama mulinzaani nga nvuddeko muwandiika awo bwe munzijaamu anaddako bamusabe basabe banzijeyo munzijeemu musabe addako munzijeemu musabe addako. Ate ne mubawulira ndowooza abanzijeemu basabe addako kuba kakirako beebagala munyumirwa bulungi nnyo okusinga nze kitegeera. Basabye Ibula bagenda muwa mmeka bateekwe ne ssente zimusaana ezimugjamu.
bagambe nti Ibra tugenda mugula obubiri bwajja anti bwekiri anti bagenda kunzijamu anti bagala kunzijamu baleete Mr. Ibra bamwagala bateekako n'essente nga babwe bansijamu nga bwe bateekako wano nga nze nvaawo wano Twala 28 munzijeemu mumusaba addako tetunoonya eno gwe basinze okunoonya yaddako kati nze banzijeemu naye kabamugobye bule munzije munoonye kati mwabanoonya ddako kati kitegeeza ddako ajja kuba fire bajja mujjiramu mu supiide ono oluyimba nga lumu bagambye ki Pulani mukozi bamumanyi nnyo oli tebamumanya mupulani ndi mukozi tebamumanyi tulinawo omu sebo wakwatayo sebo nnyabo wawamba ekintu munzijeemu waali gwe musaba waali nnyo ate mulamu talina yadde kamuluma gwe munzijeemu mulabe munzijeemu nze mpummulemu malajjawo ayimiridde owaddala abalagireko bwereere kuba kati ye ate sha oyo jaasi kuba mwagale awo pulani ndi mukozi nobwasaba akakadde bakamuweerawo munzijeemu bannange munzijeemu kale singanako ndibye sinaddiba nnyabo ate nzine kyanyi Lero bazze kuzina sikubagamba kumulamu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi wayiwali gwefunye wayibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galakwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire njotika wayiwolola bwe mpanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kirooto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire lelo kandaire mu luganda n'olusoga ono ye mwana gwe simye yakume
zange embazi kibuyaga yatikudde nze newuunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwabajuliza baliberawo ku lwange bona bawala babadde bewuba mwena kale nabasazeeyo naba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu akweba okubagira ekyampaali awo pumulemu saagala kubeera expired wano sinayagala kubeera expired bantaddeko expired date time ndikutte I'm about to expire ate anjagala ate nga sirina ssente musumulule ssente anjagale bulungi ne Jesus sayagala abanaka ayagala abasanyufu Jesus loves me anjagala naye abawe mukwatemu munange mumpeemu kitegeere ekintu ekyo wangi tweyanzizza katulinde network akikwasaganye yes bane mbulayo emitwalo 28 kugana amazina ate n'eddakiika zinatako expired ate 5 minutes naye temwagala kola muzinyi mulala mwagala nze mba asemba wano ate gwe mwasabye olowooza najja nga bwe mbeera expired era agenda kuzina mazina malala banjagadde bwagazi ng'omuntu banjaga nga tebampadde ku kasente nabo balina nja kudda kati bagala kulaba ddako temwagala kulaba ku planet mukozi mubadde ki era ndowooza muwulira era bwe ziba expired teri gubaleeta ani lwekyo tweyanzizza nnyo era ekyo nakalaba mukama akumpeera omukisa tweyanzizza nnyo oyo nalwanyisa okulaba nga nva wano mu katebe nzireye mpumulemu ye Bukenya okay Bukenya tweyanzizza nnyo Bukenya ona ali mukundwanyisa okulaba nti nva wano naye alaba nga nkooye Bukenya tweyanzizza nnyo andaba nti nange nyina okudda emabega nve ku siteegi alibadera nga nange neetaaga kuva ku katuuti ampeeyo kyampa ansigyemu nvemu baleete omulala bwe mbeera expired tuba tukigala bugazi paka next Sunday si kye twagala ekyo twagala mwena munyumirwe abali wano bona tere tubulayo abantu nga bwe twakazinamu amazina wano nga bameka bana abantu bano bali wano Faruku waali wano tulina Hajati Jowani Nalukenge timunamulabako ali eyo kitegeera kitegeera ne Shadia waali agera kunze no ku mazina wano aguleyo wano kakate mubona tumulabalaba kati mwali nzijjemu mangu nze nenkivaamu kitimbula 27 beeki 17 kiveemu lumu mu bwangu nga sinabeera expired n'eddakiika zigenda ekiika zigenda ate nolakayimba kenva okuzina kavudde mu mutwalo
tuswa buli kayimba mutwalo gwe si oyinza okugazina amazima ennyimba 3 oyinza ozina gwe siyo sisulangako mu kirabu kati ngenda kusula mu yanga kirabu yawa ate singa bateekayo omutwalo nangamba kati nze nkwadde omutwalo zina kanoonya oluyimba lwaba Jamaica kirabika oluyimba kyo lu Jamaica olunyumira South Africa aba South Africa babaddukako bakomawo Uganda pozi abo ne wali abanjaga abata besimanyi physically je bali bawagezi bange obo batulaba kale singana wali bagamba nti ntaddeyo omutwalo kubira kana akayimba singa kyawedde dda netenda asobola kyogera babira bagamba nti gati ntaddeyo ebiri zina kano olabe katika obuteesi wano kisegeera ne kati obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate